Embeera ya bunkenke nnyonnyo wano ku kitebe kyaffe ekya National Platform era nga amagye ne poliisi munnange biyiiriddwa abawanvu n'abampi bonna bayiiriddwa wano ku kitebe. Tetumanyi ki kye baagala naye twongera obbajjukiza nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 26 tuli Makerere Kavule. Tuli Makerere Kavule n'omukulembeze waffe His Excellency the Declared President of Uganda. Baganda bange mikwano gyange gwe tuli naye tuwulira abagamba nti olunaku olwaleero ate waliyo baganda baffe waliwo abantu ab'enjawulo abazze mu poliisi yagala kusazaamu nteekateeka eno netwongera obbajjukiza nti tebitukwatako ffe ebitukwatako tubimanyi era tukola ekyo ekituufu kye tulina okukola. Kale embeera ya bunkenke nnyo wano ku kitebe kyaffe ekya National Platform. Amagye ne poliisi gayingidde naye ffe tusigadde nga tuli bagumu era nga tugamba tugenda mu maaso. Ebirala tetwagala mmanya, tetwagala bitukwateko naye nga embeera yo bwetyo bweri ya bunkenke. Naye era ekyo tekimazeemu bantu maanyi kugaana kujja ku kitebe kyaffe kya National Platform. Abantu bajjidde ddala mu bungi nnyo. Twebaziza nnyo baganda baffe ate ne tweyanza nnyo buli omu yenna eyeerekereza okujja okubeerawo ne bannayuganda. Mukwano gwange, muganda wange, kye tuyinza okugamba nti tusiimye nnyo, tusiimidde ddala era tusaba Katonda atukulembere ate atutwale tufuuke abawanguzi. Naye nga yo embeera bwetyo bweri baganda bange, mikwano gyange, kyenyinza okubagamba n'okubategeeza nti go amagye gasazeeko wano ku kitebe kyaffe ekya National Platform e Makerere Kavule. Oba baagala ki, oba baagala ki, nze naawe gwe nange munange sisobola kikugamba naye nga bo bagamba nti basazeeko. Abatumye gwe sitaana bakumanya era lwaki abatumye. Manyi abantu bano beefuula nnyo abategeera, tebajja kutegeerera eggwanga lino naye tubategeeza ne tubajjukiza mwefuula abategeera one time nammwe bino mugenda binyumirwa. Abaana bali Makerere bali mu kweyagala naye kankulaga embeera yeeri munda. Pulezidenti yatuuse dda bulungi, weewaawo emaaso wakyaliwo bannamagye era ndowooza olaba firimu yaffe enaatera okuba nga etandika. Tolina kyogamba tugenda kulaga firimu eno paka lwegwako documentary yaffe. Tebalina kye batugamba abalala, tolina Museveni, tolina kyogamba. Tolina kyoyinza gamba abantu abayanda enkyukakyuka, abantu abaagala eggwanga lyabwe eribeeko ery'enjawulo era abantu abatunudde okulaba nga Uganda yaffe eno eba yanjawulo ebbanga lyonna. Museveni aba takyalina kyabagamba. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege mwenna abakola kimu kyonna ekisoboka okulaba nga mulwana nnyo Uganda eno etereere. Bannange tuli basiimu basimu ne bannyabo. Mwebale kwagala ggwanga, mwebale kubeererawo Uganda, mwebale kutambula wamu ne bannayuganda era mwebale kola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga lino. Tusuubira nti one time Mukama ajja tubeererawo era Mukama ajja kutuwulira. Bino Museveni byagala otumalamu amaanyi, Museveni byagala otutta, twongera omujjukiza nti bannange Yoweri Kaguta Museveni tukusaba otusaasire. Thank you, little boss. Tumwongere tugala little boss. Kakati nno tugenda tusemberera ekyatuleese wano. Mr. President, abakulembeze ab'enjawulo we bali, tulina the leader of opposition. Secretary General of David Bogoya, Chairman Nyanzi Mr. Kunga, Honorable
Kunga Uganda kunga. Chairman Nyanzi, mtu wa watu. Honorable Hassan. Honorable Sekabira Dennis. Honorable Mulima Mayuni. Honorable Katabazi. Saba Yimbi, Honorable of the Retire. Honorable Mayor Serunjochi. Mayor Munyanyama, Ali Munyanyama. Deputy Mayor Fatuma Weruwaga. Brenda Speaker of Zahara. Speaker Naja Nasif. Speaker Yobia Wavibe. Tulina ne ba NEC members. NEC members abaliwo mbadde basaba muyimirire. Tebali nabo. Secretariat staff nabo webale. Food soldier Tata Bobi. Mwalabi wanyumye. Tulina abakulembeze from the local councils ba LC3 ne ba LC5 balensi bamuyimirireko. Tulina veteran Waswa Peter. Abakulembeze abalala Nanungi okuwe Masaka. Betty Chize, coordinator okuwe Sweden. Oneyavudde Sweden. Tulina ne bafusoja abalala aba Edi Mutwe, ga Denisite, wona ali wano ku Kulaga. Sebo Mr. President, tetugenda ku having so many, tetugenda kubeera n'abogezi. Leero yegwe mwogezi w'olunaku. Era omwogezi w'olunaku alinayo ne ka surprise kamwe. So, Balenjagala of taking us, this moment kuyita omukulembeze waffe, Your Excellency, President waffe. Ate yayise n'abato, Shadrach, ne Story nabo we bali. So twalabye essaala, webale nnyo essaala eyo. Mr. President. People power, our power, NUP, and everywhere. There's so much music around here, so many artists. I feel like Bobi went. Kadem. Ready if you feel like giving up. Remember why you I can see your sweat in your eyes. Everything. Pull up, give me the reggae version. I'm not this right now. What do you need? You don't want me to mash up the place, Yeah? We must celebrate all along the way. We're not going to wait for us to get our freedom so we can celebrate. No. We shall celebrate every day that we wake up alive. We shall celebrate every step that we take. Because we know that no matter what,
one day everything is going to be alright. One day we are going to be free. One day Museveni will be long gone, will be history. One day we will tell our children and grandchildren that we are part of the struggle that set Uganda free forever. So much of the children now selector, where is the man now? One day everything is going to be fine. Everything's going to be fine. Remember why you started. Yeah. I can see your face and the tears in your eyes. Everything goes wrong. And I can see your pain and your stress and your fears. And all your frustration. But you got to be strong. Never let your troubles. No can keep you down. You got to rise up. Think about tomorrow. Look beyond your fears. There are days when the sky's not blue, and everything is the sign of doom. Trusting God, trusting God, and believing in Jesus. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day everything will be alright. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day everything will be one day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day everything will be alright. Ladies and gentlemen, please take your seats, ladies and gentlemen. It's lovely that we are here. I want to welcome all of you. It's a very special moment that at least we are able to reminisce together, to look back together. Ladies and gentlemen, I want to salute all of you that are able to be here. I'm aware that there was a lot of military police violence outside there, but we are here. We refuse to give up. I want to salute all the comrades that made this possible. This film, ladies and gentlemen, like you're going to see, not even 1% of the violence that we endured is captured in this film. And indeed, I expressed to Moses Pwayo and Christopher Sharp, the directors of this film, why this film, like I thought, was making Museveni so clean. Because the atrocities are not shown like they should be shown. You're not going to see when they're killing Frank, but it was captured. You're not going to see when they're shooting Ashraf in the head, but it was captured. So many people were tortured. We have all that on camera. We have 4,000 hours of footage, but the film is just 2 hours. I asked the directors, why did you not include all that violence? Because the initial intention was to show the world the extent of violence that General Museveni has caused to the people of Uganda. They explained to me and said that they couldn't show too much violence. Otherwise, it would turn off the people from watching the film. Eventually, I agreed with them because all over the world where we've been, even the little violence that you see, actually, the people, especially the whites, think is unbearable. Secondly, and most importantly, I want to communicate firmly that myself or anybody that I work with, we were not paid not even 1 shilling or $1 for this film. When the director approached me and wanted to document our story, I saw an opportunity of us showing the world and inviting the world into our struggle. So take it from me that none of us, at least not myself or anybody that I know of, was paid. We were not paid to tell our story. It was an opportunity that we embraced. And also, my family and I are not the heroes of this. The true heroes are those that laid down their lives for the struggle for freedom in Uganda. Those that are still in prison, the Olivia Lutayas, the Machetes, the Kalanzis, and many others that are suffering for the cause that we stand for. Today, amidst us, we have the sister of Yasin Kauma. I'm told also the sister of Frank Sentezai.
Chibebe mane biterera. So basema ne banyabo balengezako bagamba nti okusookera ddala ndi musanyufu manyi nti poliisi n'abagye bakubye abantu baffe abamu babakutte naye mwe bali kutapuwa ne mubeera wano mu bungi kyamuwendo okuba nti tusobole okusinkana ne twejjukanya embeera gye twayitamu. Mweno firimu gye mugenda okulaba ebintu bingi bye mutagenda kulaba. Twafiriminga okumala emyaka egisukka mu 5 era tubadde ne essaawa 14 eza footage, essaawa 14. Twasooka na kulowooza nti erere series naye kubanga twayagala meseji yaffe etuuke omulundi zaakendezebwa ne zifuuka essaawa 2. Ebintu bingi ebitali mu firimu eno bannaffe bangi be batta nga babatta tulikodinga. Frank Sendeza baamuta byonna biri ku kamera. Ashraf Kasiri baamukuba omutwe obwongo ne bulabika byonna biri ku kamera. Ne bannaffe bangi nnyo n'ebingi temubirabyeko ne violence mungi nnyo temugenda mulabako bweno firimu. In fact nali disappointed nga nakagiraba ne neebuuza ku baproducers ne bagamba lwaki Museveni mumulongooseza nnyo, lwaki ebikolobero ebisinga okuba ebibi ate sibirabamu. Ne banyinyonyola ne bagamba singa bateekamu violence omungi ennyo kyalitanize off n'abantu obutalaba firimu eno. Bwero oluvannyuma lwa byonna nakkiriziganya nabo kubanga bo baselectinga ebitonotono ebyetaagisa n'ebirala abalaba firimu bagenda ne babinoonyereza. Ensonga ey'okubiri ate nga nkulu nnyo njagala okutegeeza bonna abali wano n'abo abatali wano nti mukola firimu eno tewali muntu gwe baasasula. Tebasasula wadde sente emu oba okusasula abantu bonna beekolagana nabo. Director wa firimu eno bwe yaleeta ekirowoozo nga yagala okufiriminga struggle yaffe nakikkiriza kubanga alaba nti tufunye omukisa ogu-inviting oba okuleeta ensi yonna erabe ebyo ebigenda maaso mu Uganda. Museveni awa sente nnyingi nnyo okumakinga sure buli ekyapeninga kikomaawo. Era singa tetwakola eno story mwandibadde nga mubinyumyako ng'abalimba ebyaliwo mu 2021. Bwati wakola ebikolobero bibaawo saawa zino okuba tewali documentary ebyekasese byakomaawo, ebyomunoza Uganda byakomaawo, ebyeruweero byakomaawo. Museveni ajja ne mulaba nga ali clean. Naye kati twamu documentinga forever. Finally, I am very glad that this film, after winning the Cinema Eye Awards, after winning so many documentaries, documentary and film awards, this film has been nominated for the Oscar Awards. Now, I'm sure some of you may not understand what it means to go to the Oscars, but these are the biggest film awards on planet Earth. Zino za awadi ezisingayo obunene mu nsi yonna. Okulaba nti olugero lwaffe nga n'ebimu balikwatisa ssimu naye kubanga story yaffe eri very important okulaba nti kati eri ku Oscar Awards. Mukubireko ne Museveni mu ngalo kuba naye afuuse star. Lwaki Mwami Museveni kakati amanyise ensi yonna ng'omukozi w'ebikolobero, ng'omutemu nakinku, ng'omubbi. So ladies and gentlemen, we should be happy that the story of the Ugandan struggle is at the world platform. Our story cannot be changed. No amount of money can change the facts. No amount of money or intimidation can change the image of Museveni internationally. Kati muba dictator, bamugaye toleeta, basadamu toleeta, already tulina dictator nga mulamu, omubi ennyo, bamugayo beri Museveni. Njagala okuyita ku family za mikwano gyange, sister wa Frank wali wano, mama wa ne muganda wa Yasin Kauma, n'abalala nsaba muggyeko wano. Bannange leero, I also came with my children. They are part of my personal story. After here, I have a family that welcomes me. I have a family that suffers when I'm away. I have a family that gets worried when I'm away. They were here telling me they don't want to watch the film ever again. Then I told them, yeah, I'll let them go, but I want to give them a chance to just say what? Sorry, say just one word to
that all of you came to watch this documentary. I am so proud that I'm seeing so many people here. And also I'm glad that my father is not on. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will be right. Mama wa esin. Mama Rita. Mama Rita. Sinwa mama kuza kwa. Sasa kwa baba. Sawa yote mkongenzi. Sima wanya. Sisa. Mwana yafa kugakulinga beminya. Amusayinda kawo. Musigala omusebeni bamuta. Bikala basijja kwegana. Mama is telling you. She's a sister to Yasin Kauma. Yasin Kauma took the bullet that was made for me. Yasin Kauma yali today when alina akasituka bwingi yali driver wange ebamukuba amasasi ne bamuta. Sister we bali kubeera olwaleero Bitabuse Obunkenke. Ono muganda wa Nup Kyona Rita. Oh, singa. Ono mama mchala Kibalama. Ono sister wa Frank. Kangina kusembea mchala Kibalama sister wa Frank Bitabuse. Tuli Makerere Kavule ne His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo bambi bika byamaziga nnaku njerere nenga tuli wano ku documentary yaffe tetukirumanyi nti buli tugatharinga wano maziga gabeera mangi abantu babeera mu kaaba abantu babeera mu kunyola okw'enjawulo ne tubikwasa Katonda one time atubuulire one time atusaasire one time ayanukule essaala zaffe naffe tubeeko ekyenjawulo kituyinza otutukako bituluma era bituluma ffenna naye ate munnange twegumyagumya ne twekwatako ne tugamba luli boolo Mukama n'awulira essaala zaffe najja n'atusaasira
n'atusembeza ne tubaako ekyenjawulo ku lwa Uganda yaffe eno n'eggwanga lyattu lino Uganda tusuubira tujja kuba banjawulo ebbanga lyonna.